Olunaku lw'eggulo lulagenze okucanga ate amawulire agasinga okubanga gatambula ku internet kwe kubeera nga nti Captain Ricky omwami ono azanyira mu Ebons oba yali azanyira mu Ebons okubanga afudde. Era amawulire gano gayisiza bubi nnyo abantu wabula nga ate leeta twagenze okukizuula ng'omusajja gyali mulamu era nga abantu abasinga babadde bapositize ebintu bino wabula njagala mbeere nga ate nkulaga lwa nsonga Ketrono alaze konsa namugamba lwaki oba okola ekintu ekyo. Abantu wabamenye emitima, abantu bawulidde bubi wabula nga simanyi ndaba nga abantu bo agenda balaba mu kimafiya. Era njagala oba kansooka ate nkuweko audio ya muganda we kuba yasoose okubanga ate ayogera nti Captain Ricky mulamu okumanyisa abantu ekyo kyavuddeawo ate ye kennyini Captain Ricky nabeera nga ate yeeyogerera nti gye ndi mulamu officially yafulumiza audio eyo era nagamba ne muganda n'omwami oyo yamunoonyezaako nti gifulumye abantu bamanye nti gye ndi mulamu era bwatyo ne Ketra ngenda kuba mukuwa naye nga mukwano gwena eyakajoininga. I welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Merry Christmas. I hope you guys are fine. Mfunya information ekinkakatako bagamba because surely ndabi abantu nga bali concerned kweno forum kubikwatagana ku Captain Bison aba Captain enye lyali ngerabidde lyakozesanga mu stage play ekituufu ekiriwo mulamu kirayika ina akabadike yadazanya naye kazini wange RCC wa Hoima batusenga wala baba season 0 they seemed incompetent mwa mutana amasasi ku district muntu bamukuya amasasi te mwina kye mumanyi you have not reported ne bakatekako ekikono so they had to do a thorough investigation ne batandikira ku muntu eyasooka okubika and then they found out oli alabeka akazi tukamutuseeko nagamba muganda wange gyali mulamu ali kalangala enzi yakosa bukosi kifaananyi kyange esimu yange kuba ekifaananyi kye kyafulumye ng'alinga omufu mumbiveeko oli yeewambye bawa reported speech ebigambo si byange so Jamiru ne baganda bange abalala Jeff abaani temweralikira Benson gyali kirayika nake yaddabaza nakayinza okuba kamusobyeko kagenze kkono si mufu muganda affe mulamu. Lino eddoboozi lingenda okubanga nkuzanyira lyeri eddoboozi lyennyini erya Captain Ricky era nga njagala obeere ng'owulira byayogera. Yagambye nze sinnafa ate era sigenda kwetonda kubanga sinze yeebise. Clement, gyebaleko muganda wange. It's been so long mwana nga sikuwuliza naye anyway yambise oba neebise I don't know yet. I'm putting out an official statement tomorrow. Ngenda kuba ku National Theatre. I'll record a video and ngiweereze buli blogger enambise ngenda muweereza copy because actually I have a serious issue with them. These people are taking things for granted. They're taking people's lives for granted. Muganda wange sineebikako sina siri wala kutuuka awo. Whichever information you've been served in Bwate Simanyi, Nakubia Chifananjomwara, Zimaine Bezagsim, that is rubbish, that is BS. I'm not in Karanga, I'm not in Hoima, I was not shot dead. Actually, Ndiwange Gayaza Mochinyanya. That is why I wanted you to call on video, Kulage exactly in the location where Ndine went today, Wakawange Mass on Kulage. So you'll be the first testimony. And if you can pass on this audio to anyone over my group Zolimu. Actually, people are very funny. Everyone is asking me, Bison, are you dead? Like they are more concerned okumanyobandi mufu than knowing if I'm alive and well. Thank you everyone who looked for me. Dabatadeo moyo kulaba nti Bison mulamu mwana. Yeah, but I'm not apologizing for anything. Kubanze sinaga muntu yenna nti bankubya amasasi simanyi nga nyenda ku mukazi w'omusirikale. I'm not apologizing for what I didn't say about myself. People were jinxed and hoaxed by someone who had my phone. Kubanga WhatsApp yange yasigala mu simu yoli era namaze funa simu ndala nenteka mu WhatsApp yange. I'm following up on any leads. Still there will be consequences, but
nze ng'omuntu nga Bison Katanta's man, the desert king, the beast of USA, nkyaliwo, nkyali mulamu, nkyassa. Era yagala okundabako kakasa nti ndi mulamu. I'll be at the National Theatre tomorrow. Or you can come to my home in Gayaza. Mukazigo kange wempangaalira. Nsibaganye kujja kulaba nti gyendi ndi mulamu. So just disregard any information you had. Mugana wange naye bali kunoonyaako. Obadde omuzeeka olaba okufa kwange kukuleese embwa ggwe. Bulijjo ndi mulamu nga tonnoonya kuŋŋamba gyebale kuŋŋamba ki. Ne mu kufa. Anyway, neewunyiza nnyo abantu mwana. Like members of my family bamaze emyaka 10 siwuliza. They're all interested okumanya yafudde kinte bamugubye masasi twategeera twakoze ki. Wow. Man. Abantu bakusobera. But no wonder. Anyhow, I'm fine and okay. I think this is the first audio I'm putting out in like the past 48 hours. Ate mwe mwabitegedde eggulo or the day after. Ono guy yatandika kumbika ku Facebook about 5 days ago. Because my Facebook account was open mu simu ye, my WhatsApp number zone Saturday yali open mu simu ye. So abadde ambika atadde ebifaananyi ebyenjawulo, atadde n'ebifaananyi for my surgery yali kwa HK byonna yabitaddeyo. That is why ba TikTok bonna babadde conksure nti Captain Ricky mufu. So mwe mugenzi okumanya that was just a tip of the iceberg. But anywho, I'm alive and well, I'm okay. I'm alive and kicking. Actually not kicking, I'm alive and jumping. Yeah, sigena kufa kati man, siri wakati ndi wadda. I have illnesses troubling my life, problems, mabanja and everything, all sorts of issues that trouble down a man. Death is not one of them. No, it has not come for me yet. I'm still strong. I'm still here. Daniel Bison Katanta's DBK Omutalago Yagala Sensuksa, signing out. Agent Bill Kedement. Man, you're my long time friend. That is why Google and so kuwa ODN ne family yansi najiba wana abantu abala bambuza. I'm just ignoring them. Okuva wena tadira nasazira ini ndani ncheka mu WhatsApp na nchitekako. So yeah, that's the issue. Bye bye. Signing out. Call me on video in an hour if you feel like. If you don't, take this as testimony. I'm alive. Bwatyo ate Captain Ricky bwe yavuddeyo n'ayogera nze simanyi kigwe ate awulidde ebintu bino kyolowooza lekawo comment ate tulabe. Ketra yennyini avuddeyo naye n'abeera nga ate ayogera ku kintu kino ekyapeninze era naye kyamumenye nnyo omutima katubeere nga ate tumuwuliriza. Naye Captain Ricky nkwegayiridde watukaabiza amaziga bafans bambi bavudde abantu bonna babadde so concerned. Mbadde nsaba toddangamu kiddamu era omuntu yenna eyandiyagadde okwagala okweyisamu kwagamba sijja muyita content nti watutuusizza naye bambi tekinyuma kuvaayo ne weebika ensi yonna n'olabanga bambi natunulidde omukwano ku TikTok nga buli omu apostinga buli omu agira bambi bambi captain wa Ketra kwagamba ennaku neetukwata naffe kennyini mu group ng'olaba bambi buli omu ali so concerned naye nga tumanyi kituufu kyekiruwa. Bwatyo ate Ketra wabadde naye njagala ate olekewo comment ompe endowooza yo ku kyolowooza ku bintu bino ebyagenze mu maaso okubeera nga Captain Ricky yabikiddwa oba yeebise. Wabula nga ate mukwano nkujjukiza teweerabira kubanga osubscribinga, you subscribe, like and share, tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.